bulamu bwaffe. So kozesa mu mubiri gukusi nzokukwavaako ne kugwa wali bangamba nga sibira Katonda liŋŋamba okugulu kwange kwafuuka ttaka simalira we kuli awo nno kitukakatako okugulumiza Katonda atukozesa emibiri gyaffe mwongere engalo zaffe wa Buganda nze musajja Kabaka Ssaalongo Balimwezo Ronald Nsunga azaalibwa omwami Nsubuga Expeto atudde Nakiwogo mwalo ate era nga ndi muzzukulu wa Balimwezo Bernardo taata baagala okwebaza okusookera ddala okukkiriza etukyalako embuga tuzze okunyumya olutabaalo n'okwebaza sebo okwebaza wamu ba ministers n'okwebaza Ssaabasajja Kabaka okusingira ddala yakkiriza abantu be participating in politics. I want to go to Rwanda. Mzee wa meya wa Kibuga weta Kampala awo mali tukudde ko mu tata mpeleke kwako Idi yate ne tata wange owekitiibwa Kiberu Kaddu Kiberu taata ampeseza ekitiibwa yakkiriza okupegerekerako taata aperekeddwako mwanyinaze Tibuga Jakana abeere California era nga yitaale odola mugavu taata oyo mukulu waffe era mukulu wa Ssebwana nze ate gwezira ku mugongo Ssebwana sebo muka akompanye n'akafikabira n'okumpa taata era amperekeddwako Deputy Lord Mayor wa KCCA nemperekeddwako Sipiika wamwe mumyuka we Sipiika oyo omusajja w'engata akunyunyako nnyo Mwami Ssebuufu kuba mwasoma mwenna manyi tetumanyi myaka ye bweyajja omusajja omukadde agamba nasoma Ssebuufu tuwebuuza Ssebuufu alina emyaka taata ne Deputy Speaker Kyala Namazzi terekeddwako ba meya b'Amagombolola naye buli omu ku basajja butaata bayita Ken Ali yafiiddwa kitaawe era twamuziisa Arua tasobodde kubaawo naye atuye omusigire bayekyala Magumba taata aperekeddwako omunene waffe mu gavumenti yaffe olutaata munene waffe gaffe tukatulinayo w'amaani perekeddwako taata meya Salim Uhuru taata bwawe oyo mulungi nnyo mu kuteekateeka piraawo mukadde wange perekeddwako ba secretaries abatula ku lukiiko lwange lwa SEC okuli musajja Oluyombya Godfrey enguudo okuli Dr. Nambasa atwala ebyensimbi
okuli Dr. bano bakyala bonna bato Dr. Judith Nalukwago Lema Musawo w'amannyo alina degree era aliko bombi baliko bagirudi president Makerere. President wange alowooza nnyo nti abavubuka abato basobola okukwata nga Ssaabasajja Kabaka bwe yasinga. Councillors local authority era abadde basambike ba councillors bonna niyinza obutavugira amanya etaata abula councillors local authority tiimu y'amaanyi ate era tulina technical team etambudde ne naffe abakulembeddwa executive director Imuka okolagana nungi wakati waffe bannabyabufuzi ne technical team ebisoose tulaba abakulembeze leve nga batambula bombi kibadde tekitera kubaawo. Taata tutambuddeko ne mukyala Shira birungi era nga ye director wa gender. Tambuddeko ne Dr. Sarah Zalwangu director of public health. Tambuddeko ne mukulu Joseph Kirimani oyo taata nzitukiragulako wano era n'omukkiriza atasaafingene ku KCC twagala okwebaza ssebo wamumentalira bulungi y'omu batuulira ebitabo byaffe mu KCC. Twabuddeko ne omwogezi w'ekitongole Daniel omumuza yasalire okwambala olugoye lwafuula edda Sebo Katikkiro w'ekitiibwa ennaku z'omwezi nga 22 kwenyigira mu kalulu akaali akazibu nno kubanga bwe yantunuulira n'agamba gwe mulemaho gwe onoosobola ekibuga onoosobola omulondi onoosobola akakonjo kabukubo nga bwe yakampala naye neŋŋamba nti nja kusobola era nnaku z'omwezi ezo ne bannoona ne baganda bange etukulembera akakati nze n'olubeera w'ekibuga Kampala neyongereyo ebyali byangu naye nagezaako okuliza eddoboozi ya Katonda kubanga Katonda yayogera nange okujja okwesimbawo ku kifo ekyo era nafuna amasimu okuwa Sebwana nenfuna amasimu okuwa Mwanyinazi Juda nagamba eddala ddala oleke palamenti tewali memba wa palamenti atankubira newagamba ogenda kukubira bweri naye yali Katonda eyayogera neŋŋamba nze nzikiriza mu Katonda tewali alina buyinza Katonda yekka yalina obuyinza naye nzijukira gyempisa yonna ng'abadde Katonda kubanga taata ntera okunyumya kafirimu kange mbagamba nti eyo firimu naye baali banzitiddeko baali bagenda kunzitira kumpi ebbanda wa Ssaabasajja Kabaka abazigu bannumba ne bateeka gun point naye Katonda nampa eddoboozi nti bakubbe buuti era akukwata okamanyaako era nempulayo ebikoode nembakuba okukakana g'omunfu si sitole busitole naye mazima amatuufu yandeekamu emundu nemutunuulira nenseka n'atosindika minyo nembulira naye Katonda naŋŋamba jjukira ebikonde byewakubanga naye nzijukira ebikonde bino nti edda watwalanga straight pant oli abovinganga nansakapakatwatu musaza era oyakotinga nakwata piga amini oyakotinga kakaka nenzika sasi yantuta ku mutwe nelikwata munnange
wamita Kadumayo yamita mu kisambi ojakulumira yalabirawo n'ennyama neyiga ku kisenge naye omusajja oyo yava omufu balina emundu 2 bali 5 kati yali Katonda kubanga yasituka mu bbanga kikonde kyekitula omuntu mu bbanga obeeramu Katonda so kakati mukkirize nze Lord Mayor ate mupende ekitiibwa Taata Kampala gyenkulembera ye capital city ya Uganda. Gwe mutima gwa Uganda ate era gwe mutima gwa Uganda. Kampala eno gyetukulembera evaamu ebitundu 7 mu 2 buli 100. Sente ezaffe eza Uganda eziddukanya eggwanga. Era nga bitundu 7 mu 2 nali mu palamenti Minister of Finance n'atutegeeza bw'ati. Nawulidde mwannyinaze asoboddeko bulungi nnyo. So tetusobola kuzimba Kampala gye twetaaga okujjako nga tusobola okufuna ku magezi n'okwewa omukisa okweyongerayo kubanga Buganda nkulu nnyo awo nno tuzise taata kufuna amagezi kuba gye muli ne blessing lwekwe tweyongerera olabe ekibuga kigenda okubeera taata nawuliddeko minisita omu ng'aleeta ekiteeso we tutaabadde n'agamba nti Kampala egenda kugibwako status ya capital ekyokiti era nabadde Entebbe nekola statement babadde mu training ne baganda bange bano nekola statement nga ngamba nti nedda tekyalibadde bwekyo tetwagala kuwakanya nnyo bivudde mu gavumenti naye twandyagadde ensonga ya Kampala ekwatibwe bulungi nnyo kubanga nsonga yateeka Kampala eno yatondebwawo mu 1889 ate era mu 1995 ne bateeka akawaayiro namba 5 katundu akokuna nti Kampala ebeera capital y'ekibuga ya Uganda. Era mukadde wange katundu akokutaano kapaata akokutaano nekagamba atike nti palamenti eneekolanga etteeka linaalungamyanga entambula ya Kampala. Palamenti yakolako SCC Act yetulungamya kyobola banze ne mwannyinaze tutambula bulungi ayina emirimu gye egirambikiddwa obulungi ennyo era tumanyi bulungi nnyo nti nze nkulira strategies nze ndeta ebiteeso omulimu gwe gwa kuimplementinga wamasukutiri kati buli omwana ino omirimu ki twali miso lwaki wabeera olutalo waliwo abambuuza lwaki okolaga ne Idi nababuuza nkole naani yemuliwamagezi etteeka limuwa obuvunaanyizibwa okutuwa amagezi okutulungamya kubanga ye mukugu era tubadde tutambula bulungi taata etekniko tiimu okujjako nga banagira bugizi naye ensonga Kampala capital city evamu ebitundu 7 buli 100 twatukolera strategic plan gavumenti gyeyayisa negamba nti Kampala eno okugisa obujja kubeera ekibuga eddiro lya Uganda economic hub twetaaga okutuwa ssente ezimala era gavumenti bwetyo neyisa nekkiriza mu strategic plan yafu tekamu billion obutundu 4 ng'ezo baba situwadde Kampala engegakola kikunyirira naye bakadde bange Kampala tefunangako ya bitundu 40 buli 100 ezo ssente ye Kampala evaamu ssente ziri ente ekamu amata naye tefiibwako tolokwa bikuta netukola tukoze tutya gavumenti nga tukoze tutya okudiconestinga Kampala twapikijja mu mungi ate nga kituufu sebo
okutambula okuva muyogere okujja mu kibuga kikutwala essaawa bbiri olwamu tufiirwa essaawa 24 buli lunaku mu Kampala. Omwaka ne tuba nga tufiirwa ebbilioni 10. Era no ripooti yakolebwa abakolas era maaso abo tugenda okuwa emirimu okukola enguudo zange UK based company. Kampala ekibuga ky'eggwanga balabira tuwa bilioni 7 n'obutundutundu obugwamu sipiika wonna akimanyi gunaokokabula mulundi kubatuwaddeko triliyoni 1 ne miliyoni 5 ibatusuubiza naye nezibasuubiza oluusi tebazituukiza zonna zito obuuza idi luli zaali bilioni 9.5 bakuwagumira 89. kakati netuba plani zokukola nebitakolebwa nga gavumenti oba oluusi butalaba Kampala nga economic hub ng'eddiro lya Uganda tuswala gemazima abazungu abajja ne batusekerera. So mukadde wa Kampala eyo netugaa tugikongestinze tutya ne bagata umabanga okugikongesa Kampala tutondewo ebibuga ebirala 10 ne batondewo ebibuga Mbale, Mbarara, Masaka era twagala okubaza Ssaabasajja Kabaka kuba abaali batuliddewo ofa Masaka Arua, Fort Portal, Gulu, Lira, Mbale ezo ne baziyita nga balowooza nti oluusi abantu balagende ne batugobinga Kampala naye nga gavumenti yalina okuliikiriza gavumenti yakikola kuliikiriza district ezo tebazisitanginga kakati omuntu baalaguza Kampala ng'ekyo tambali kiyamba okudikongestinga Kampala tebaziriikiriza district embasi ezo zonna ziri mu Kampala bulaga eri mu Kampala tubadde tujogerako nga tuwa list bungi omanyi taata abadde nnyo Ssaabasumba Cyprian Kitulwangayo we nali consultant we nali consultant we mani nkubiddeko mu ngalo nabyakazema kujyamu ekuzimba na mugongo ze basupervisinga bonna ba consultants na ba contractors kati muganda ekibuga kiddo kunene kitya namugongo ezenga giriko papa ngajja kitange tulowooza nti singa ebibuga biri bivujjirirwa ne Kampala nevujjirirwa sente zibagiteera mu triliyoni 2 n'obutundu 4 tusobola okukola ebyafaayo Kampala nebeera nedinti nono ibyo nesipikawo ne bakansala nemukubako mu ngalo mubaka taata ekibuga kijakola kinirira tuze tusisinkana ba investors ab'enjawulo yebuvuddeko taata waliwo investor yajja mu ofisi yange nangamba nti kasaba akulonze tumanyi toli ambuzi tuze kulaba nga tusobola okukola emirimu tulina sente bali bazimanyi ze batugamba billion euros tano nangamba tukolera trade light trade tunga zinayitawo nanatwagera kusimba flyovers era nzizimbye ebweru nakazimba mu nsiga 20 tusobola okujjawo kuntiso sente ze azina billion za euros meka tano era yagala panti ayingira mu kulongoosa INO agenda tuteerawo ekyuma ekikola ebyuma ekikyasinga mu East Africa ne Africa yonna okutwalizibwa era contract zo baali baze dokimu kakati ngaatugamba nti bannange solution bweri ate nga baleeta training ezakabi tugenze ebweru ekyala eggulu nowegomba naye bakomawo nga tewali kibasobola okuteeka mu nkola taata ffe tugenda twegombe tukomewo ate tukise mu nkola singa gavumenti eneetuvugirira yaaamulebimunga okujjamu kakati ono omusajja sente zaziina teetaaga kintu kyonna atukolere training omuntu aleke emmotoka
akakase owaka okujja mu kibuga kubanga asobola okutambula ku dakika 10 ng'ali mu kibuga. Twaleteddeko nabaddeko e Moscow Indiana bwapate tugenda naye ne minisita wange abasajja bagenze wala basi z'amasanyalaze ne bakuzikola lenzi tomala mukuwa biseera tukendeeze sente ezo zetusaasaanya kya ekibuga tujja kuba tukisobola kati abo bwe bali gavumenti ereremu era minisita nakupina minisita ne muwakwasa ne bajja ne bakola presentation oba iddi tebagiko yali oli technical person zamumba tambula butambi tata kasasiro kibadde kizibu kasasiro kasisi tugereretenga tani 12,500 buli lunaku za kasasiro naye amazima ne bano oluusi batugema kasisi tusobola kujjawo tani 7,700 ezokusira balukyala waliwo be batuwanti 12,000 ezo nagana okukkiriziganya nazo banange ne motoka za kasasiro ezange ziri specialized taati era zinyiga kasasiro ezo naziwa abantu bange bano tebanjagadde kasasiro kizibu kitenze ennaku zetutira abantu naye kalumu tekinologi omupya owa Zero Waste tetwetaaga na landfill tulina abazeera ne basisikana taata ne bangamba nti awo kasasiro pewoke kyabugagga mukkirize mutuwa kasasiro yenna mumutuwe kyuma kino okiteekamu kasasiro kijjamu ebyungu metals omulala yenna nekimugaaya nekimureducing emirundi 8 naye eyo powder bali synthetic powder bwezikoze akolebwamu ebijimusa akolebwamu briquettes taata wano mu Uganda tutema ebibira hectares 8,000 mwekuminya buli mwaka Ssaabasajja Kabaka tukiriza okusimba emiti naye era emiti gitemebwa kakati kasasiro ono asobola okukozesebwa mu kufumba tekinologi eno bagiyita EKT tekinologi esobola okutuwa briquettes esobola okufumba obulungi netukomya okwonoona obutonde bw'ensi. Tekinologi ono akola amasanyalaze tekinologi ono akola amafuta bajjamu embaawo nga ezisingana zino obugumu era nasiraga muli public minisita yeewuunya naga kino kituufu India zirabyeko tuwaze bima labadde kiriya bagambe zabadde kiriya bane kiriya kakati kina Zero Waste twenda kyoluusinga muntu kyayinza okugana tekinologi bwetu ne batuleetera zirandikiro dumping site neziwunya abantu baperezi ne bafiira omu tekinologi gyali omupya twandagadde bwagazi tubeere ne bannayuganda abagala ensi yaabwe babwe blessing wagirazoona alina tekinologi gwabadde atira okutuwa tekinologi waliwo bakwira wa UK balina tekinologi naye bano kibeetaaga tebeetaaga ssente batugamba twemukkirize okutwala matiriyeri mutuwe kasasiro wano mukole memorandum ya myaka 24 petumukozesenga ki matiriyo kakati taata wotuyimiridde tulina ebizibu taata by'amasomero Ssaabasajja Kabaka abadde musaale nnyo mu kutumbula ebyenjigiriza era omwana wa Buganda asomye waliwo wali taata n'oyogera nti Buganda tesobola kukulaakulana okujjako ng'omwana wayo asomye era ekyo twagala okwebaza naye tulina abantu mu Buganda abataagalisa bantu ba Buganda naddala mu Kampala taata gavumenti polisi yayo egamba nti buli parish eneeberanga n'essomero lya gavumenti buli parish eneebanga n'essomero lya gavumenti mu Kampala tulina parishes 11 naye amasomero ge tulina aga KCCA aga gavumenti gali 23 schools out of 101 naye megana 20 gonna ogasanga bagatagudde bagabbye ettaka abantu boyogerako taata waleete ekigambo omulugube taata abatusajja bakampala balina omulugube mbawajowe balina omulugube
tulina ssomero lyanakivuo setole eryatondebwawo foundation gye bayita bamusaŋŋanda nga mwalimu n'ababuganda, mwalimu abazungu mu foundation eyo, mwalimu abakesisi mu 1954 kesisi ne bagikwasa essomero gavana mu 1958 nga ekazi nyingi naye taata abantu ba Ssaabasajja Kabaka abamu ettaka balibbi kati essomero eryo ogendawo kiringa kiraalo kyante nti district land board yaligaba. Tulinako liizi ya myaka 9 district land board terina buvunaanyizibwa gaba ttaka lya kitongole niyo lusaba baligabeko taito 15 kuliko ne MP babiri. Tugenda taata kubaabya nze njagala omusikirize kukkiriza nti yabya nze kukolera omulimu ogwo gw'okwabya tetugenda kukkiriza. Uganda tuzaala abaana milioni 2.4 buli mwaka. Baana ba Uganda bazaalibwa buli mwaka. Ministry of Education ne Health bebategeeza mu Parliament. Buli mwaka abaana batandika primary 1 bali milioni 1.8 primary 1. Oluvannyuma lw'emyaka 7 tusuubira baalongoza primary 7 taata yalongoza primary 7 bali 7.4 gyokka. Abaana milioni 1.14 tebawanza kya 7 tufudde ku bombu. Kyobola abantu abantu ba Ssaabasajja Kabaka abaana ab'ekyejo boyogerako ab'ekyejo babakko obutayimbwa naye nga bazadde be b'ekyejo abakulembeze be b'ekyejo abatunda amasomero. Kati era olikabaana oli abadde ligenda singa teyabadde nzina ne ttiimu yawe yabbe ligenzi nga babudira kutunda eka tibasala batunde eka emu bilioni 4 ng'ate KCCA yali agula eri wansi mu Kisebe buli eka bilioni 3.2 kati okunda ekikyo bilioni 4 ate ogula tumukimanyi wana yalira situ ekyo tetujja kikkiriza tetulina nguzi era nga tetugenda kuwaana sebe yokka. Essomero lya Buganda Road nalo balikunyuddeko. Essomero lya Nakivuo Ogundi bulu nalo balikunyuddeko. Tulina ettaka lyetwali tuguze lw'Egundi wano nakawuka eka 3 bazitutte dududulitanganabilitangi naye wano wanegundi bazitutte kati property asset za KCC wezito zibadde zigenda nga tugamba lulo njagala kola lulo obubeeko nsonga za property ya KCC. Taata njogedde bingi naye tumanyi nti otujja wano embuga tubawo n'amagezi era tujja ne tukola ebyenjawulo eby'amaanyi. Taata tugenda kubeerawo n'olukuŋŋaana amaliriza. Twalowooza nga bannabyabufuzi naye tugenda tuulanga mu boardrooms tusalewo nga tetwebuuziza ku bantu. Boardroom decisions tukaba tuddeyo wansi mu bantu. So twaleeta eŋŋombe nti twagala kubeerawo ne stakeholders engagement. Olukuŋŋaana nga lulimu abantu aba buli kika. Taata Buganda gavumenti ejja tuweereza era ngenda kukola apiiro nga mulimu bannamakolero. Taata Kibere waali era taata Kibere yakkiriza gavana okumpa taata nzikiriza nkyogere yakkiriza okumpa paint egenda okupaintinga zebra crossing zonna mu kibuga. Kati mugala kubanga oyo kitaamu taata oyo taata wange akati bannamakolero bajje ba service providers babiriwo abagundi UDCL abamasanyalaze abinga abakulu babeerawo amazzi abatembi babirimu ababodaboda babirimu abantu ababuli kika abatakisi buli kika kya buli muntu tutuule twogere ku Kampala gye twetaaga.
Kampala kikola ki gyetwetaaga. Olukiiko lugenda kutuyamba okufuna ebirowoozo ebivudde mu bantu. Tubeere nga tulina Kampala eri inclusive. Tuze tukola obutale nga bantu tubeebuuziza buli bagamba naye olwokola ekintu nga beebuuzizzaako Kampala twetaaga Kampala ebisimbe basibi pentingi. Twetaaga Kampala nga frontage y'ebisimbe yonna oyita mu ttaka. Ekya national water negana ebitego netema frontage weba pavings efutu national water negana etimamu wibona negana etimamu niwasanga nti MTN basibye omuti gutunudde n'abagundi basibye omuti nagutunudde wala zesasi ekibuga kyetaaga ekibuga kyenetaaga kyekino ekibuga nenywa amazzi mu benzi nenkasuka eri kasasiro ekyamu twagala ekibuga naye nga kigenda kuba mu bantu tuwozula kasasiro okwatibwe ng'abantu bebakkiriza tukukwate twagala ekibuga ekitaabantu tata tebalina toilet tata kubuulira communities nyingi tezina toilet naye kubuulira oteeka obubyo ennaku zenna motoka yakasasiro naye osanga oli aleese akasawo kakazambi wekikabu ki sijja kukozesa kigambo ki agira mu buveera n'ateeka mu nsonda n'ateekako otuvu mutulete emmotoka asula ekitereke kyembaleeta ateekamu tebalina toilet. Ekiva kusooka nga obunye plot ogenda kuzimba maka toilet bana abazimbe malina okugenda so tata Kampala twetaaga Kampala abantu bajja okuva nti bane tubeere ne toilet ng'omuntu yakkiriza yoke tukwate nga tulina toilet ombuulire gy'obuteeka. Twetaaga Kampala nga national water wetuba lukola oluguudo lwaffe gulwakabaganjagala lukoleddwa national water zijjakukolende nerutema. Twetaaga Kampala nga tolitalinga kasasiro ogenda kuŋŋaana kuzibika mwala tufune floods tufiirwa $1,000,000 100 buli floods ozitukuba naye tuzimbye enguudo zonna floods ezitukuba zibeera submerged mazzi ezonooneka. Tuzze wano taata maliriza nasa embuga kata maliriza tuzze wano okufuna ku magezi kubanga Kampala era nodi asooka tosobola kukola Kampala nga ng'otuziika Buganda tosobola kobere gavumenti tosobola kukola gavumenti nga Buganda togirina landi nodi asinda muyumba g'abantu otuuka wekatwe oyingira Kampala nomugamba kiki kino landlord waali wireko Ssaabasajja Kabaka so tosobola kubona nti ogenda kukola Kampala notajjana bwe ogenda kukiteekesa mu nkola bano kata council yonna kuviiriwa speaker aliwa ne deputy seke eriwa yonna India aliwa bakansala baliwa abasalawo so tuzenga Kampala tuweddeyo stakeholders engagement erina okubeerawo taata nkusaba okkirize odiblesi tuwerewo taata okkirize oleme kulikulesima blessings ngambe obeerewo ate oadressinga abantu bambe ebigambo bibinyumira Abannayuganda ate ebigambo tebirimu kunyenyanyeenya bijja nga kyekituufu temukwekwenya kale mumwongere engalo saba nakulyalabedde ku kyabungi bwansi maama nkwebaza kubanga watuyigiriza kibayita bulungi bwansi tekisente kulongoosa bulongoosi kyokka kigaze okusukkakaawo okusinza ku nsomesa gyatusomese n'okuteekawo amasomero bulungi bwansi. So Ssaabasajja Kabaka ekyatukoze era twagala okumwebaza naye era kwe twaleeta ekiteeso
ekyolunaku olumu twali tugenda kwekiti twatogera nako idi nali naawo gavumenti nakuvaayo era tugenda kwera olunaku lumu nga buli munagamba yalina ayimiriza kyakola alongose obubwe tetujja tubajje ku kasasi ne twatulyawo gavumenti nekituba mangu newapate twali tetunakweteekateeka presidential elective nke yetaaga nekolebwako bulungi nobeera ne kibayita speaker yatera okuŋŋamba nobeera nekwakapulani kapasite kigyolina eri gyogenda omuyuwa kasasi yonya emotoka meke zigenda omujjawo gomanyita abantu bali baterese kasasi okumala emyezi n'emyezi yonna onomukola otakunaku singa betonyi enkya tegenda ku kisasi okugenda mumyala kuzibikira myala kuleeta bataba sebo taata malirizanga nsaba taata manyi nti oli mubirayizinga taata mubirayizinge bacultural leaders bonna taata ba clan heads ne abantu ba Buganda bonna okweyigira okulongoosa Kampala kibeera ekibuga ekirungi ekifaanana ng'ekibuga ate era n'okwenyigira mu KCC activities sabuwa ekitiibwa taata Buganda n'agamba Land Road asinga no the next government tuproposinga okweestablishingawo joint task force yite KCC Buganda working group nga tugenda kuadressinga ku nsonga y'amataka tukalala ku nsonga yaki y'ettaka working group yekola ku butale working group yekola ku byobulambuzi kubanga ekyegandika Ssaabasajja Kabaka mu Uganda yasinze ebyobulambuzi ati Kampala ekibuga kya Uganda kitange n'ebigambo ebyo tusaba taata okkiriza okutwanga ku magezi nokubyala kibadde taata nteekateeka yange tinatambudde n'omwana w'abaana imukakulu bali tunatera okumaliza akalulu ne bagamba nti agwepanka ekibuga kya Saalongo ekibuga kyani waliwo olw'emyezi ebiri Katonda nampa abalungu Saalongo muki